Kadama TV olwaliwo nina Kadama wano gwe njagala okubeera nga mbaleetera asaba ku magezi gaffe naye ng'embeera eno gy'ayitamu nkimanyi bakadaama bangi nnyo abagiyitamu nga eva ku basajja oba abavubuka be tusanga mu nnyumba ze tukolera. Mukimanyi abavubuka bano oba abasajja bano bayina embeera ey'okubeera nga baagala okubeera nga bakozesa bakadaama ababeera bazze okubakolera. Kasooka tuwulirize emboozi ya Kadaama ono tulabe magezi kigemu ge tusobola okubeera nga tumuwa. Halo nnyabuli Kadama TV. Weebaleko Mr. Kadama TV kasuleeti amagala gawe malungi nga gange si mabi amanya nze natukunda ndi Saudi Arabia mukwano nze mbagezaako ku advice. Nina obuzibu bwe nnina tebuli waka wano wembeera mazeewo omwaka gumu n'emyezi 4 kati ndi mu mwezi gwa 5. Ewaka we nali naakajja kale waliwo bino ebyabavubuka biki naye ng'omuvubuka ali myaka 23 24 asingako kati myaka nga 3 kwena. Kati ye yali yagezaako naye nze namukabuwala mugamba nkwatirako nja ku recordinga nja kuba flampeni biki nanneesonyiwa okitegeera. Naye kati obuzibu bwe nnina buli wano wammanga. Eyo gye bakyala waliwo famire gyakyala mwali abavubuka 3 bakozesa nnyo eddagala enjaga biki. Kati bwe tuba nga tugenzeeyo gye tugenze abavubuka bagezaako bakusindika mu ruumu olongose ruumu abavubuka nga bajja baagala kukozesa biki kozi nze n'enkovu ku mukono nga njala kufumita omuvubuka eglaasi kozi yansindika nengwa ku kitanda okitegeera. Kati waliwo akameeza kuliko eglaasi okitegeera. Kati we yali ng'aleese bw'ati ng'agenda kunkozesa kozi yali ng'olwedda gyemu engoye oba yeetegekera ku mulyango tewali amanyi. Kati nze nga nkwata eglaasi nga ngikonda ku kitanda ng'eyatika nga nkwata ekitono nga mugamba ngenda kuyisaamu eglaasi nga nkozeseza nga nkuggyawo nange wakiriisa. Nangamba bw'agenda kukozesa ne mugamba wonsitera nange nga nkutta. Kati muvubuka neemusindika eri eglaasi era nina n'enkovu wano ku mukono gwange kozi. Era ne mami naye namugamba maama n'aŋŋamba omumembo era naye neewalawo abo bagaayize kati awo ne tuvaayo naye nga tutera ogenda ne tumalayo weeki nnaku 3 biki naye buli wengenda nfuna obuzibu kitegeera. Era n'oba ng'oli mu kinga omuvubuka oli ku singa oyoza ebintu yeefuna nga alina kyayagala n'akukwata ku kabina n'akukwata mu kiwato n'akwata ku mabeere okitegeera embeera weetyo kitegeera. Era nze bw'ayingira mu kingo nga avaayo kati saakyatuuka ne ŋŋamba boosi wange ne mugamba eri siddaayo. N'ambuuza lwaki biki ne ntya omugamba ekituufu. Kati bwe nayogerako ne gundi ku ofiisi yaffe kuba nayogerako naye ne mugamba embeera ye nasooka muloopera ebya wano ewaka omuvubuka w'ewaka nga yayagala oli gwe nkugambye ow'emyaka 23 24 n'aŋŋamba nfune wenjiiya. Ne ngamba bannaye Mukama asaasire naye nga nakikwasaganya ye takyansembere kuba ye si mukulu nnyo asingako naye si nnyo ate ekyokubiri talina drugs zaakwesoyosola n'omubatula. Kati ye tantiisa kuba yeewummuzaamuko naye eri gye tukyala bwe buzibu okitegeera. Eri gye tukyala we wali obuzibu lwe tugenda abavubuka baagala kunkozesa bali 3 okitegeera. Ate ono boosi wange tayagala kundeka waka. Olulala yandekawo ewaka namugamba sina gye ndaga biki n'ambogulira n'aŋŋamba agenda kunziza Uganda biki ne mugamba nedda nsala kudda waka obanga oli okooye. Ne mugamba nza ku ofiisi n'aŋŋamba sikukooye naye obuzibu bwa butaagala kugenda nange. Kati awo ne nkwasa ne mugamba nali nsayininga ennyumba contract nasayininga ennyumba emu kye neekwasa kuba mu butuufu n'abala abalamu. Bwe namugamba nti bali abavubuka ajja kubawakanira okitegeera nga bw'obimanyi. Ate ne bagundi ba ejenti baffe bannayuganda naye ng'emitima gyabwe gya bawalabu kozi osobola omugamba okitegeera. Ate n'omuwa boosi we n'ayogera naye ate ono n'ayogerayo ate ono ne bawuliriza ku ono okitegeera okusinga nze nze awaabidde okitegeera. Kati awo bwe buzibu bwe nnina kyokka nga njagala kukola ate nga siwawaayo obulamu bwange kudda eri gye tusiiba nga twenjerera
kitegeera sisobola kuddamu kutaayayayo eri gye bataayayira sisobola n'owaba afa kuba nja kugendayo musajja gunkozese gunsiiga obulwadde sinakindi nveeyo n'obulwadde n'olubuto omulundi gumu olaba obulamu bwange bubeera mu matigga olaba wenzire ewaka maama n'addamu kubonaabona ng'alabirira olubuto nga n'obulwadde mwebuli ajaawo simanyi naye sigenda kulimba nti oba nsaala kola njala male contract kuba ewaka siwabi olwo emirimu mingi naye nze emirimu tegindya kozi kyekyandeeta kitegeera kyekyandeeta okukola nja kugumiikiriza kuba teri muntu yenna abeera successful nga tayise mu mbeera embi era n'emikwano gyange bakadama bannange embeera embi teri mbeera eri permanent eno twajja kukola tujja kudda ewaka kitegeera bw'oba ofunyemu obuzibuzibu ng'olaba si bw'amaanyi nnyo so okwebulira oba okugezaako okufaayo nnyo kati nganze ebbanga lyengumiikirizaamu ddene naye ate kati kinsusseeko koze mukwano weeba obuzibu bwe nnina naye bambi saba ompe ku magezi nkole ntya kuba sinnaba kutegeera ki kye ngenda okukola nange ewaka wose babi kuba nkola nenkola buli kimu kye beetaaga nkole kitegeera okunsasulako bansasula bulungi nali nfuna $9,000 kati nfuna kamu n'emitwalo 5 banyongeramu 15 ate waka bwe yadde balina empisa embi sirina kugamba nti bampisa bulungi naye nze sifuddeeyo kozi najja kukola ate nga bwe kiri nti nasobola ogumiikiriza eryo ebbanga eriyiseeko eddene nerino ebbanga erisigaddeyo nalyo njaliheza nzireyo wako kitegeera tosobola mutwala ku medical mutugende ku medical nedda ye wajjira wakukozeseza kitegeera kati awo nzika ng'ofunye ebirwadde yava e Uganda ng'oli mulamu odde waka maama watanga okukulabirira nga gwoli suppose omulabye kitegeera kati awo nze simanyi kye ngenda okukola naye ng'ate saala kudda waka mbulwayo emyezi 7 guno omwezi wemba nguyingidde nga bwe mutandise leero yesterday kati mbulwayo emyezi 7 bw'aba ng'awulira nga ebyokunyenjeza nabigaana nga tasobola kukola nkola kuba kw'okusiima basiima banyongezaamu ne salary nali nfuna $9,000 ne banyongeramu $15,000 $15,000 ofuna kamu $1,500,000 kitegeera kolako nkola bulungi n'ebyokunyenjeza naye at least okudda eri gye baagala okunkolera ebikyamu waakiri nzira ku ofiisi ate nga tayagala kuzza ku ofiisi ate saala kudda waka nga simaze contract kati awo mutuufu simanyi naye nga saala kuddayo waka nga simaze contract nina bingi bye njagala okukola njagala contract nfune ssente nfune byenkolako nfune n'ensi endala gye ndaga mukitegeera kati awo mukwano nsaba ompe ku magezi ne bakadama bannange nabo bampe ku magezi ababeera ku YouTube mu comments wansi